Abamusizannyo bannaffe abatulabe ku Lasange Online TV amanya Kiyingi wanga bulijjo nkomyewo n'omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda Ssengule 222 Musibo Sajjofule Sereganyi Kawonawo wammwe omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda. Musomesa asooka wayanjuleko eri bannalasange n'abatugobera ku Lasange Online TV. Weewaawo neeyanziza nnyo neeyanzeega okunkasukira ekiguniya ekyenkuguluuta era nsangiddwa nga nnyweredde ng'akayinja k'ennalubale mu mawogola. Kale sina ngeri gyonna gye nsobola kwesulubabba nga nasswe we yeesulubabba engalabi. Ekyamazima akukwasa bulijjo olumozo aba akugamba nti genda obeeko engeri gy'oyiisa busoomu. Ate munnange ofune ku ebyo ebiyinza okubaako engeri gye biyamba abantu okuwona amanyata. Ow'ekitimba kye tanyaata. Amanyata byebiki. Talya maluma. Amanyata gaba maluma. Era weewava enjogera nti ow'ekitimba kye tanyaata. Amakulu nti talya maluma. Edda baakuyitanga okunyaata. Oluyiringi ngeri ya lutimba oba ekitimba. Oba ontegedde? Kale nze Musibo Sajjofule munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazitalya. Ndisaava kubanga ni mwana wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwalo Kaluwoomya okwetooloola Sseŋŋendo Nabulamu. Waliwo olugero olugamba nti Sserukalirira Mpomigano aba yeeteekerateekera muzibu. Bw'olaba Lulenda ayambalidde ng'ojjukira Nalubabwe. Mugenda kukakasa nti ddala wamma ebirwa bikyuka. Obukindi bwawula eddosola ku nkosi. Ate obusajja bukira n'oluwambo lukira olusinga nga n'ebikaawa bisiŋŋana ettungo likira eddonge. Naye olw'okuba mukulu wange omugoba atanalaba Nalubamba essuubi limuggwamu leka nneme okubatuuza ennyo ku nkanaga tusumulule ettuli obuliŋŋoma oba obugolima. Weewaawo Toyanzege musomesa. Yessebo Namusaake ey'Ekirasange ddala ddala. Weebale nnyo weebalire ddala. Weewaawo Kakati bannalasange n'abagoberera omusomesa ku Lasange Online TV abamugoberera ku TikTok, Facebook. Nyongera okubajjukiza ebitabo bino wammanga tulina dictionary Olulasange ye dictionary. Kituufu nnyo. Olulasange ye Luganda Dictionary ekitabo kino nze nakiwandiikira Baganda n'emikwano gya Buganda mwenna mukiguleeko kya mitwalo 10. Weekumire mu kumanya. Lwaki nedda gwe lwaki tobaako n'ekitabo waka ng'oli waba mugenyi yakyaddewo asigala akunyeenyeza omutwe wamma. Okufaananako esseddume w'embuzi ekubiddwa enkuba. Gamba omusajja ono ddala wamma mitwalo 10 ng'okigula ng'oteeka ku mmeeza waka. Abaana nga basoma, abagenyi nga basoma, ate basigala bakutenda. Kubanga oba oyagala olulimi lwo. Olulasange luno tewaliwo batalumanyi. Atalumanyi aba alimba. Aba akuusakuusa nga n'akwokya nti siiga wevu. Oba aba yeebuzaabuza ng'afukaana aba nti gonna mazzi. Tulina ekitabo ekirala Essebo ekya Bassekabaka b'ensi muwawa nakyo kyawandiikibwa omusomesa y'Omondi. Kituufu ddala nga teriri busa ne mbawandiikira Bassekabaka b'ensi muwawa nga njagala mumanye ku byafaayo Buganda eno nga tennayitibwa Buganda yali eyitibwa etya. Abaffe yalina bakabaka abasooka abakulembera ye bo baalina embuga zaabwe. Baba nga baalina embuga zaabwe myaka ki gye baalamuliramu amasiro gaabwe gayirudda wa kya mitwalo 3 gyokka bwe giti nga naawe ofuuka omumanyi mu nsonga eyo. Amiina. Tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222. Kituufu butereevu ddala. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 era nga bw'owulira effumbekero kifumbekeddemu bingi nnyo ebisoko by'ogenda okusomako omanye amakulu gaabyo. Kya mitwalo 3 era nga otambula n'okumanya. Tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno Omutebi. Omulembe Omutebi ogwokubiri bwe tubawandiikira ekitabo kino okubanguyiza ku mbeera bassebo ne bannyabo kubanga baatugamba baaba nti Olulasange ye luno abamu lwabakaluubiriramu lwaki nti ebigambo ebirimu bizito wa bigumu. Kati ne tugamba nti katubawandiikireyo ebigonzegonzeemu. Ate n'ekirala abamu baatugamba nti Olulasange luno kitabo kinene nnyo omuntu wakisomera akive gye kitandikira paka gye kikoma aba awojjose. Kati ne tugamba nti kale katubagondezeemu tubateerewo kati zino volume entonotono tetukoma awo ate tubawe n'emiwendo 7 bino bya mitwalo 3 Olulasange lwa mitwalo giva 10 gyokka. Naye ng'akyetaaga ku 078 599 343 awo tubeera Butoola bwa Malusu na Ddokooli tubeera nkwatanyekwatanye ngeri ya jjembe lya nkoko kugulu era tuba Bukwata Kambe na Nsalwa. Amiina musomesa. Bannalasange ye
tukomeo mu kanyomero kaffe kana ak'enkulungo y'okumanya ye tuli mu kitabu kyaffe ekya ezinunula omunaku kituufu weewaawo ezinunula omunaku olunaku lwayo tuzze n'essuula ey'omwenda ya mwenda kituufu weewaawo musomesa teweerabira nti ekitabo kino kye tubasomera kyawandiikibwa ENK Kawere muyite Edward Kikonyogo Namutete Kawere Edward Kikonyogo Namutete Kawere yawandiika ekitabo kino zinunula omunaku kyetuliko ensangi zino tuba twalirira ddala naye bategeeze nti tulina akanyomero ke balina okulindirira ennyo ku NTV kuno kwe kwaffe kuno kwe kwaffe beeranga ku NTV yo buli lunaku olw'Essande akanyomero kuno kwe kwaffe tokasubwanga mwentera okulambululira ennono z'ebintu ebitali bimu ebyalo ebintu ebitali bimu kale beera ku kanyomero ako kuno kwe kwaffe kabategeezeza mukulu wange osobole okwekumira mu kumanya buli lwasande saawa emu eyakawungeeza mwire bagayita NTV ku saawa emu weewaawo kale ekyoto kyo kikoledde si weewaawo tutaddemu agasiikinya gannamoge abanaagwota mwenna temwesamba nga nnassuwe yeesamba engala musembere kubanga munnange ate bwona okuma ekungu omubotongo lyakuma mu mulyango lowooza towunzikire mu lwatika ng'olw'eŋŋunda kale katusumulule tulondebwa omusajja kiri muntu lulangalanga yesuula gy'abategeezeza mukulu wange ey'omwenda era ng'egenda bweti muwulirize ekikaluba kyonna bono bataasa kubanga nze wano ngenda muwaawalo ng'essola eggumba bwe lidduka teriyebalira anti teririna baana terireka baana mabega bwali buwungeera bwe buti ne tutuuka ku kyalo eky'omwami amanyiddwa nga Piati Sololo ekyayitibwanga Godadu oba eryo nga lyerikyali erinnya lyakyo n'olwaleero nange ne simanya twali tugenda nga tusejjera bwe tutyo ne tusisinkana Ttimba eyali akuta akaana akalenzi ng'akasibye amakata akatulugunya naffe kwe kumugwako ekiyiifuyiifu ne tumusoga amafumu agaali ag'abambowa ogajjukira bulungi ge beekomya nga bamaze okubayira mula bali mu kwetema beetema beekuyenga bo babba mafumu ne bagenda nabo kati nno Ttimba ne tumukazza wamma akaana ne tukataasa kyokka waaliwo ekyatusese nnyo ekitalo obutalo awo nga bukyatwefuka nga tulina Ttimba yali azingulula amakata n'ankuba akawuuwo mu mbiriizi n'engwa ennume y'ekigwo gye wali olabye nali ndowooza nti n'embiriizi zonna zigeŋŋenyese wansi namalawo okonna akaseera nga nzinyiganyiga ndabe nga oba oli awo mulimu olubiriizi olumenyese era nga nkyasonda n'amaanyi ag'okuyimuka bwe natuula mikolo n'aseka nnyo nga bw'agamba nti akawuwo obuwuwo we kakukubidde ekigwo leero singa Ttimba yennyini akukutteko obwala wandibetendese buswa amusekerera munne nange nga neegatta mu nseko nga ziryoka zituvulunga bigwo tuba tuli awo tukyasaka amaanyi era nga twebuuza kye tunaakola n'omwana ono mwana wattu nga tulengera omusajja omuwanvu ajja alembalemba bwe yatutuukako n'atulamusa mu ddoboozi era n'amaaso ag'ekisa era n'atubuuza gye tuva ne gye tugenda twali tukyamutendera eby'olugendo lwaffe gye yakuba amaaso nga ku mwana we bambi tumugalamizzaawo okumpi ne we twali tutudde ate nga Ttimba alambadde awo kumpi ne we tuganzise omwana n'atya nnyo eby'ekitalo kubanga yalowooleza ddala nti omwana afudde so nga nsisi ye yali emubondezeza bw'etyo newankubadde tetwalekera mangu munnange mu kkubo ebigambo by'olugendo lwaffe bye yali takyawuliriza nga tumunnyonnyola eby'omwana nga bwe bibadde ye kennyini ng'amaze okufukamira n'asitula omwana n'alaba ng'akyassa omukka ng'ayogera era nga mu mubiri gwe temuli gumba na limu Ttimba lyaseseggudde n'alyoka awuliriza ebigambo byaffe era n'abikkiriza nga ddala bya mazima bwe yamala okutwebaza ng'atwekubiirako
olw'okuwonya omwana we n'atusaba tugende tusule ewuwe. Naffe bwe twalaba nga obudde buzimeera ate nga tusigaza mu butuufu Kalimi era nga n'omusajja wa kisa nnyo ate nga atusabye tugende tumulombojjere ekitundu eky'olugendo lwaffe ekyali kisigalidde. Naffe ne tukkiriza okugenda naye era nga tusuubira tiyandi tuyamba oba oli awo okutusobozesa enseene empya gyetuguddemu obugwi. Nga tutuuse mu maka ge ne tulaba ennyumba eziteekeredde bwe ziti ezeesengesa obulungi naye ng'ezimu ku zo temuliimu bintu. Twakimanya luvannyuma ng'omusajja ono kidoodi kiri muttu lulangalanga yalina abantu bangi nnyo naye Seseeba ne Katonga ne bigenda bibagwamu ne bibatigomya ne bikamala ne bibassa okutuusa mu maka be mwasigala abantu ab'omunaganwa. Kati ono abamu gwe bayita Seseeba bamuyita Seseeba oba abamu gwe bayita Sesebe ndwadde ya ssenyiga w'amaanyi era y'omu ye katongeera ebigenda bibagwamu ne bibagira ne bibatta abantu ne bitigomya abantu ne bikamala ne bibassa okutuusa mu maka lwe mwasigala nga temulimu bantu mwasigalamu abantu bamunaganwa nti mwasigalamu abantu batono. Twasangamu abalenzi abakulu 4 baganda bakannyinimu bakoddomi be nga be basigaddewo bokka abaana abawala 3 n'akalenzi akaali akamu. Akalenzi kano kamu kaali akaana kali ke baataasa akaana akalenzi kamu kali eri ke twataasa ku ttimba nga ke kadda ku muwala eyali ayitibwa Meeya. Oyo nno nga ye mwana wa nnyinimu omukulu naye ng'omuwala oyo yalwala yegu n'akenena n'akondoba n'abulako nakatono nno munnanga okusinduka. Oluvannyuma Lunda n'amubikako obusubi n'alyoka ssuuka. Bwe twamusanga ngazzeemu olungubanguba nnyinimu yalina ekiralo ky'ente nga kikwata ebule n'ebweya era ng'alina n'ekisibo ky'embuzi n'endiga nga nakyo bwe kiyimbulwa nga kiva wano ne gye twanywa amazzi. Abantu b'omu maka omwo bwe baatulaba nga tujja n'ennyinimu ne batwaniriza abamu ne batulamusa n'amaaso agajjudde essanyu naye abalala ne batulamusa nga bakambagga era nga bakuumiira mu mannyo. Agamba bw'ati nnyinimu n'ababuulira nga bwe tuwonyeza akalenzi mu mannyo ga ttimba era ne ttimba nga bwe tumusse. Bonna ne batuyozaayoza nnyo waayitawo akabanga katono nnyo nga batuleetera kyaggulo nga tulya. Olwamala okulya nga batulaga nnyumba yaffe bwe tunaagwa nga batuwa n'ebikunta ebyokwebika bye tweyalira. Bwe twatuuka mu nju olw'okubanga yali emaze ebbanga ddede nga tesulwamu yali ejjudde googolimbo ne kafankunaaye twayimukiramu masajja olwo munnanga obukoowu nga tubulizze ku mpagi nga tukuma muliro nga tweramu ngeri ya kisaazisaazi era nga n'abavubuka abamu bwe batuyambako tuleme kufa lwa nnaganga. Nga bwe tutyo twalabuliri bwaffe ebyo olwaggwa nga tutandika okugalangatanya ebiwanga mu ngalo n'obudde gye bwakeerera tetwakola ki tetwamanyaayo. Obudde bwe bwakya twali tuteekateeka okusitula ye nno nga tusitula tugenda wa anti ng'omubiri gwonna guyidde nakanyama era nga n'ebigere byonna bitiiriika musaayi ate nga lye tukwata nalyo lyennyini tetulimanyi. Nannyinimu najja kakati nno ng'amaze okutubuuza ekiro abye kyatulimbye ne bwe twasuze ne tumutegeeza nga bwe twali tusitula ng'amaze okutegeera embeera gye twalimu n'akitegeera nga bwe twali tutalina gye tumanyi mu kitundu ekyo era ye yatusaba tugire nga waakiri tubeera naye mu maka ge nga bwe tusaka amaanyi. Bwe tuliraba nga tewatusanyusa nnyo nga tumaze okuddamu kendasi ne tulyoka tulaba gye tulaga ne tumwebaza nnyo olw'ekikolwa ekyo ekyekisa naye nnyini yagobera mu nnya mu ssubi kitegeeza yabayamba wadde baali beesiibuzasiibuza nti bagenda naye kye yabagamba okubeera ewuwe nga tebalina na wakudda basanyukira muli era yabuulira
yabuulira Nfuuzi kwennyamira kubanga naffe amagezi gaali gatubuze nga tetumanyi kye tunaakola nga tuvudde awo twali tuli ekyemisana n'akuutira abawaka nti omuntu yenna bw'ababuuzanga nti abo baki era baavaawa mumuddangamu nti baana bange muganda wange oli ali ettigati eyo ye yabazaala gwe kalitanda n'awusawusa ebigambo nti tamanyi gye baava oyo kaliba kamujjuutuse aliraba nga tammendegede okuva olwo ne tufuukira ddala baana ba mu nju ya kiri mutu kati era n'agamba nti nannyinimu ekyamukuutiriza ab'omu nju obutayogera nti oba oliawo tebamanyi gye twava kubanga omwami omu ayitibwa Piat Sololo teyakkirizanga musenze we yenna bukyaza bantu batamuliiko Luganda nga abeekeka nnyo nti si kulwanga mu butuufu mu bo mujjiramu abakesi n'ab'engalo kati ennaku ezaddirira twazimala mu kulongoosa nju yaffe nga omunno mwe twatemera agasiikiini ag'ebisiki ye twatindikira mu kyoto nga tukuma lugegge lwa kyoto ng'obukuutu bugoba wamu n'obutuggu ebyatuteganya bino nno byatuteganyangamuuko mu nnaku ebbiri ezasooka kakati ennaku zaayitawo ntono nga tufuukidde ddala bataka ne tutandika n'okweyagala era ne tufuna n'emikwano ejajjanga ku kyoto kyaffe okunyumyangamu naffe emirimu egy'omu maka nga tukwasa kinnawadda era nga tugitwala bukwakku oluusi twalundanga ku mbuzi n'ente oluusi nga tugenda n'abawala mu kibira ne tubatemera enkubbo ne bakuŋŋaanya naye mu maka omwo ow'omukwano eyasinga bonna okunjagala ye mmeeya yali muwala mulungi lwondo teyali muyimbulukufu yali mutono mugogofu era omusoobolokofu engalo ze n'ebigere byali byankago amatu ge gaali mawanvu ate nga gaakuba embuga ngazi omutwe gwali gw'amasiga amaaso gaali manene naye nga galimu empujjo entonotono empujjo zendali naye nga ntonotono nga galimu empujjo ntono nnyo ddala enviiri ze zaali za munyerere ensingo ye yali mpanvu nga nnangavu emimwa gye gyali mitono akayindo ke nga kamutuukirako butuukizi amabeere yalina gazigajja amabeere agazigajja gagabeera nga gatunudde nywante tunudde eno nene tunudde ati omuwala yalina amabeere nga limu litunudde nenywantu nelino litunudde nja kusomesa ku bika by'amabeere mukulu wange kati leero katugendegana agali muno naye nga bingi waliyo aganankanda waliyo mutima gwa mbogo waliyo agazigajja aganansaale waliwo olukambulizo tujja kugabagamba n'oyo n'abakazi naye nga tamanyi kika ky'amabeere gaalina waliwo aganamukono kakati bagamba bannaye mutuweereze tujja kubaweereza mugoberere ennyo omukutu guno obanga gwe gusoosesa okusubscribinge olikinga okomentinge ate ero sharinge bagamba nti olubuto lwe lwali lwandeere ekiwato kye nga kitereevu amannyo ge gaali matono nga gaakasenge ekyenyi kye kyali kya lubiri amagulu ge nga galimu bitege ebitege ebitonotono yalina eddoboozi seeneekerevu era nga bw'alya mu ndago mu kuyimba wamma ggwe eddekende n'ekinogezi nga byagala kutta baliwo era ng'amanye ebisoko bingi nnyo by'otomuteebereza yali muddugavu kagongolo atemagana enziriga era mu byonna ne kannyina wamma ggwe ng'agasaaka ge gattula amakulu nti baali bafaanagana nnyo kiyinyi ne bosa agasaaka ge gattula baba bafaanagana nnyo agasaaka ge gattula bambi nnyabwe twasanga nga yakamala ennaku si nnyingi nga walumba amututte naye nga baganzi nnyo nnyo ekitaabwe nga baganzi nnyo ekitaabwe eyo sula atolooza ekyaliwo teriwo era banaddamu okutuwuliza tujja kuba tuli ku sula ndala bagiyita empologoma n'ekitiibwa kyayo bagyesunga ennyeero empologoma nga zaabajojobya va ku ziri ze twalaba mu sula ezaayita wano baazisisinkana nga ziri era oba nkinyumye ndya kibulaabuza nga ekuberegera mu ffumbiro baazisisinkana nga ziri mu faamu yaazo nga ziri nga mpitirivu leero bawulira eggulo zaatutte emiruli ate baba bayita nga basanga ebitembejja by'omusaayi kati empologoma
ene sura empologoma ogenda kugiwulira ekitiibwa kyayo katukomekaawo kwene sura kubanga yeeweddeyo naye ebyokuyiga mulimu ebyokuyiga essula egyo tubaddeko erimukko ebyokuyiga ebadde ŋŋonvugonvu tebibulamu kati nze ekisooka ndabyemu akakodyo ak'okuyamba okukola ekisa bano basooka ne bayamba omwana gwe baali batamanyi nga timba bamusanga akolaki amusiba amakata amunyiga bamuyamba ate n'amafumu gali ge bajja ekitulaga nti omuntu osaana olabire wala mu bibira gye baali batambulira mu baligaya amafumu tegagenda tugasa naye bagamba gyetulaga tugenda mu bibira katugende n'amafumu gano naye gabayamba ate mu maaso eno bwe bajja ate ono omusajja mukulu kiri mutululangalanga yabayamba n'abasuza okuyamba abantu b'otamanyiiko kale newankubadde bayamba omwana we naye yabawa enju ate n'abeegayira nti musigale wano temunnaba na kumanyiira eno gye muli buli wapya temumanyi gye mugenda musooke mumanyiire ne babeerawo ne bafuukira ddala ba mu nju eyo kale ebyokuyiga bingi nnyo 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 ebigirimu ate n'ebyobuwangwa bingi ebigirimu kaakati gwe butambuza vidiyo sharinga likinga commentinga baweerezeeko bannaffe muli banjawulo nnyo tubeebaza abatuweeza ku birowoozo comment section mwebale ate namwe abasubscribinga kama Katonda tusaba akibabalire mugende mu maaso n'okwagala emisomo gino n'okugigabirako bannammwe abali ku Facebook abali ku YouTube n'aba TikTok tulera okubasuulirira naye ku luno lwokka tetubasudde mu ggulu kajobera nti nampunga tuli wala nammwe tubajjukire tubalowoozezzaako mwebale nnyo mulimu gwe mukola okusharinga oba okugabana ne bannaffe emisomo gino naye mu ngeri enjawulo ate tusaba namwe mutukwatireko mu nteekateeka eno kubanga tulina bingi nnyo bye twetaaga ate mu okubaweereza tulina n'ebyokwongeramu bye twetaaga obudde bubaawo twetaaga obudde twetaaga obusaganda bw'enjogeza kati bingi byo tetuyinza kubinojja ne tubimalayo naye mwebale nnyo mwebalire ddala mukulu wange waliwo akayita waawo enyongera kujjukiza nakwebaza bannalulasange bonna n'abagoberera omusomesa ku Lulasange online TV ku mikutu egy'enjawulo TikTok Facebook kituufu ddala mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abapya musubscribinge ekyo nno kikulu ate wosubscribinga koona ne ku kadde bakayita notification bell kakooneko kubanga bwekakoonako kyekikakasa nti nno buli musomo gwe tuteekayo tegujja kuyitako ate oviiremu awo nga namubirwa ababula emmamba oba masembe akwata enseenene tokikiriza ekyo kale nno mufube nnyo musobola mikwano gyaffe mwettanire kubanga era yetegereza yatta omuzira bwolekerera amalire go ofa njala solo lubagamba LTV mugitegenga buli lwasaana akanyomero kuno kwe kwaffe amawulire bagayita NTV kusaawa emu tubeerako nnyo nnyo nga tulambulula ebikutte entimba n'emigadde twakwanagana amasogola wadde omusogozi akoma ku bikanja ekibuzo kyaffe twakitaddeyo okyakijjukira lugoloobi lwa kuno nga tewannajja duuda lugoloobi lwa kuno nga tewannajja duuda ne babuuza nti olugoloobi kyeki oba baali bategeeza ki mu kigambo olugoloobi waliwo eyo abadde bakyepigira kiri kyampiseeko nabadde nkimanyi kati ekyo kiikyo kiri kyagenze ogugwa teguba muka Saamu Pevas omwerabidde Uncle Sam batumireko ebukala byawo banaye mwebale nnyo mwebalire ddala Uncle Sam oyo nno abeerako NTV mkutu buli wano buli kajja Uncle Sam Pevas abakati buli kamu abakalina Uncle Sam nange nkwebazizza wenkajjo wennakatu wentamu enjaliire ababyokulya abalungi emirimu bakajjita bakakasiye ndikuma okulya n'enkulya ow'omwoyo ndikubbira kakajja ebbira ndikubbira entunga etiribogo wangala buvule obutuba bwogoko olw'embuyaga ate era wangala busekuzo kuba obunu bwatika weewaawo toyanze ge musomesa yesebo tojjanga okwo mu kanyomero kaffe kana k'enkulungo y'okumanya weewaawo bannalulasange nga tubasiibula n'abagoberera omusomesa ku mikutu gyonna egy'enjawulo nyongera okubajjukiza dictionary y'olulasange olulimi oluganda olw'edda dictionary yiino ya mitwalo 10 baana ba Buganda mwenna abali emitala w'amayanja abali mu ggwanga Uganda okwetolola ensi yonna ekitabo kino kya mitwalo 10 gyokka bwe giti ekitabo tekivunda bugagga bwansibo tulina ekitabo ekirala ekyefumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222 nakyo kino ebisoko bijjudde mu neero kyasinze emitwalo 3 gyokka egya wano tulina olulimi oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno omutebi abaana b'omulembe omutebi enjogera zituuse nnyo ekitabo nakyo weekiri kya mitwalo 3 gyokka n'ekitabo ekirala eky'abasekabaka b'ensi mu wawa
nakyo kya mitwalo 3 gyokka. wabula nyongera n'okubajjukiza omusomesa ali mufumbira afumba waliwo ekijja era mukirindirire bagamba nti weerinde ekijja ow'obusa yeerinda lubale munaalaba ekinaava mu y'ebiraka. Toyanzege musomesa weewaawo mukulu Kyagulanyi oyo ku kamera nawe weebale nnyo weebalire ddala omulimu ogwo. Okusomera waliwo abapya abandyetaaza ebitabo bino olukomo kakati basibo ne banyabo oyita ku 0788559943 bw'oba oli bweru wa ggwanga kwegayidde teekako akabonero akagatta eyo koodi ya Uganda mugimanyi +256 781599343 kakati wano wetukoledde nawo tulina okubeebazaako kubanga batuwadde ekifo kino okubanga ndooza sooka oyiseewo ekirango bajja ate nabo babawagire wano bayitawo ku Sultan Agro Produce. Weebale nnyo kakati Sultan Agro Produce mujje muwagire mwabawangaalira wano bayitawo batya Kangalama mwenna mwabatulaba nga musinziira ku mwenda namwe musobola okuvaayo bannange muve mu kyejo temufuka bakali kyejo ng'enjobe eri obugala oba okutologanga omwana gw'engabi nti ekijja kijje entologa efiira mu magandaazi mujje mubawagire nemudda mu kukeremeka bukeremesa ate nemudda mu kugandala ng'enkwenzige mujje mubawagire balina ebibala birungi nnyo wano balina ennaanansi emicungwa bagirina balina ennyaanya akamonde akazungu balina byonna kale togaana totobereyo n'osirikira eyo Sultan Agro Produce mwebale nnyo mwebaye ddala nammwe.